baganda ba president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abakulembeddwa mu chairman Nyanzi Baba Yawe n'abalala Mickey Wine n'abalala n'abazzukulu ba jjajja Kyosimba Onaanya mu kuziika jjajja boogedde ebigambo buli omu wamma gwe bimukutteko jjajja Kyosimba Onaanya kitewatu kitalo sebo amateeka otandise gaweera wano sebo Robert Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu naye oba enkizo gy'alina talina kusitukira wamu naffe kubanga ekiseera kijja banyabo ne bassebo mbadde nsaba bazzukulu bannakanwagi Goloosa Kyosimba Onaanya Aida jjajja Maama Musa musembere wano bannange omukama mulungi saidi eyo omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi era zembeera ze weewaawo mumukubireko mu ngalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jjajja yatuyigiza ogitoolanga erimu n'eggunna banyabo ne bassebo essaawa y'omunaana ebaka akayisa nnyo bwe lutaba lugendo luwanvu buba budde lutaba budde bankuba bwetaba nkuba baba boogezi bangi naye ng'ebigambo bye twogera ku Kyosimba Onaanya nakanwagi jjajjaffe ebigambo byandibadde bingi tusobola n'okuyitawo wano n'okusulawo wano kubanga emyaka 15 omuntu oyo aba w'amaanyi nnyo ate ng'ali mu lubu lw'abo abakulembera eggwanga lino era abalina oddikulembera okulijja wano waliri odditereza ebbanga eddene gye bojja. Amanya gange nze Nyanzi Fred Ssentamu nze muzzukulu omukulu mu mwana wa jjajja omukulu era nze nalaba jjajja mu mwaka g'77 ate nze nali muyita maama kubanga batuleranga babiri bwe yagiranga n'antwala ewa jjajja n'andekayo ng'agenza okukola nga musawo ebiseemu yalwala nnyo maama oyo yalwala nnyo yafuna ebizibu bingi naye oluvannyuma ne mu kusoma okweyongera yasome ng'agenda n'anzijalo n'embeera naye kati nga tumuyita maama nzera nga muyita maama mukya naye nga erinnya lya maama Musa kubanga alina omwana omukulu gwe bayita Musa kojjaffe kojja Musayini yakuba kulabe ne kojja Kusayini abasajja abo ne kojja Isima bannanga abasajja abo mbakubireko mu ngalo waliwo kojja Ddumba oyo yajja ewaka mu mwaka g'79 ebintu badde tubiraba okuva ku olwo omukadde oyo abadde mulwanyi nnyo alina abazzukulu abasukka mu 205 abamu ku bo be mwalabyeko nga bakuŋŋaanye ku birthday yaffe ne waliyo bangi nnyo ab'Ekyotera ab'Ekalisizo ab'e Masaka ab'Egomba Kamwokya kati omuntu ono gwe tuzika wamaanyi nnyo avuddemu olubu lw'abantu bangi nnyo mukazi abadde w'amaanyi afudde akyasobola okwogera era abadde mwogezi nnyo abamu bagamba Kyagulanyi okwogera bamweya naye kaya mulinnya naye n'okwogera kw'abakadde be nga jjajja badde mwekuli banyabo ne bassebo byonna kintabuli banyabo ne bassebo ndi wano n'abazzukulu bonna bazzukulu b'amaanyi simanyi kyemba nkola obanyi njazika kuyawa akaziri ndala abeko kyayogera ku lwa bonna mbanjule tulina Eddie yawe ajja kubaka akagambo kayogera kubanga twawangala nnyo naye mu mwaka g'79 bwe tuyingira omwaka g'81 olutalo olwo terutandika jjajjaffe Walakira yalukumira Mawokota Bubuuli kitaffe Ssentamu n'alukumira Egomba fena nga bonna balwagi Sobote baba waffe Stephen Makumbi ye n'agenda ne yeegatta ku Museveni ne bakayiira kati nga tulina okudduka e Kanoni bwe tutambula okuva e Kanoni tulina okutambula tuyite Maddu tugende ebiyanja abamanyi olugendo olwo luyinza okwera kilometers 10 naye twalina okutambuza ebigere kati twatambula ne Yawe ne Kasibante ne Peter tebaliwo wano baganda baffe abo ne tuba tutuuka
Emaddu yawe nangamba ekigere kyange kigweredde ekyamazima ngenda okenda wansi w'ekigere kyayewe ng'eddiba lyonna likoze eki ligweredde luli ng'omusaayi gwokka bwe gufuluma. Banyama ne basema mukomewo eno story eri very interesting ku jjajjaffe ono. Wakati mu masasi nga ganyooka nga road block zijjudde ku makubo, Hajati yasala amagezi agalinnya basi. Ebiseera ebyo tewaliwo communication, tewaliwo masimu okujjako omuntu okuwandika ebbaluwa nemala ennaku 8 mu kkubo nekomawo, bwe baba bakuyambye ne bagikomyawo. Naye yasobola otunoonya gye tuli, n'alinnya emmotoka n'ajja Emaddu n'atunoonya. Twali mu faamu ebiyanja eyo wansi, n'atugjayo neyawe n'atuyisa mu zi road block. Ne siryerabira statement gye yakola, yangamba gwe Nyanzi ofaanana nnyo kitaawo ate bamunoonya. Kyolina okukola bwe tuuka ku road block, kyusa face. Era nakyusanga face n'ekikinala bweti n'egikinaza bweti olwo twatukanga ku road block. Bwetyo ne tusobola okusurvivinga, naye obumu bwe yakozesanga kyemujjukirako ekyamaanyi ennyo, kubanga twatambula mu masomero. Ekyatuleetera okusomera mu masomero amangi, bakadde baffe baali baagala gye kusomesa nga bwe tuddukirawo batusomeseza. Naye bwe twatuuka e Matanga, erisomero baliyita Butende, bwe tutuuka ekirungi yunifoomu zaffe zaali zikwatagana n'essomero eryo. Bambala akasati ka papo n'essaati yali ya pink n'empale ya black. Era yatugamba bugambi nti gwe oli mu kyakumeka, nti ndi mu P3, yawe oli mu kyakumeka, ndi mu P2, nti essomero liri mugende muyingire buyingize mu kirasi ku makya. Bwetyo bwe twakola ne tusomera wiiki nnamba nga tebamanyi nti tusoma, baatutugwamu luvannyuma. Olwo ye Goloosa jjajjaffe Nakanwali. Era twagenda tusoma bwe tutyo paka lwe yatwala Enkoni. So bingi nnyo ebyaliwo. Yawe yogera ebigambo bitono, naye wano tulinawo baaba waffe Namagembe. Ogenda betolooza mangu mangu. Amanya gange nze Eddie Yawe, naye nga nze ndi muto ku Nyanzi. Era ajja kubeera nga muto ku Nyanzi chairman. Basawo ne banyabo, tubeeyanza bweyanza, tetugenda kungubaganya. Twebaza Mukama olw'obulamu bwa jjajja waffe. Kitono kizibu nnyo okusanga famire ebamu omuntu aweza emyaka 10. Tukubire Mukama engalo olw'obulamu bw'awadde jjajjaffe. Nze saagala kisusa, era twebaza Mukama nti jjajja afudde akyategeera, era nga naffe abazzukulu batumanyi. Kaisitole katono nnyo muganda wange kadde yeerabidde, bwe twajja ne twawukana. Kitaffe kituufu yali muyeekera, ne jjajjaffe yali muyeekera, era naffe tuli bayeekera. Ekitulemesa muyeekera kuba byetwayekera twakola ki? Tetwabifuna. Ente zaffe baazirya n'ebigenda bwera tukyazibanja, naye kati bwokyabanja muntu ssente ng'ofunye akatiba akakola ssente, akatiba ako boonoonya. So tetusaba Museveni bintu byaffe, tumusaba tufuna akatiba kenyini akakola ssente. Bwe twayawukana nga Nyanzi agenze ekamwokya ne maama, nga nze nsigadde ne jjajja, tulina wano bamusa twali nga tusaka. Okusaka mukumanyi oba mulembe bwe tumanyi kusaka? Mumanyi okugenda mulima ne babawa emmere? Kaakati nze ne bano Nyanzi yatusanga oluvannyuma, twagenda nga tusaka ne tutabba ne tusaka ne batuwa emmere. Mukamutuuza mwonna jjajja nga atulabirira. Nzijukira insight emu yesembayo. Twatuuka Enkoni. Enkoni eyo nga emmere eweddewo, nga tumeketa mberenge embisi ne muwogo. Jjajja n'atuwa emmere yali etuse busi, naye jjajja wumula mirembe
era mukanyumirako mukulu wange akyagenda mu maaso mbadde nsaba mpisa akazindaalo kano nga omuzzukulu yenna oyogera linnya lyo omala odyogera noyogera ne maama akuzaala oba kojja akuzaala okuva mu jjajja goloosa tweyanzege. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya lyange nze Seremba Edirisa nga muzayi wange anzaala ye Bwanika Edward. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Bukenya Fatima nazaliwa omwami ayitibwa Hussein Bilal omu ku baana b'omugenzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Irene Kayemba nzaalibwa omukyala omugenzi Margaret Nalunkuuma Ssentamu. Nze bampita Namuleme Catherine nzaalibwa omukyala Nalunkuuma Margaret Ssentamu. Amanya gange Mtwala Kaswanya Namsi nzaalibwa omukyala Nalama Nakosa Olabongezi. Engeri gye mbasinga obukulu musembere nneme baleeta akazindaalo ate onansi. Amanya gange bampita Babirye Harriet nga nzaalibwa Nalongo Nabosa Esther. Amanya gange bampita Kiyomo Vincent nzaalibwa omukazi Nabukaluzaala ava Nabosa. Jjajja alina eddoboozi ly'amaanyi mwogere nga abantu babawulira. Assalamu alaikum. Amanya gange nze Aida Nakawoya nga nzaalibwa omukyala Nakosa Esther. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange Musa Faruk nzaalibwa omwami Faruk Muhammad Kaiza omugenzi agalambidde Kololo omu ku baana banja n'omusatu omugenzi era mukulu Bobi Wine ba eji yawe babira batabani bange ekojjawa. Bala tusaba ayogera aveewo atuule tube nga tusobola space. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange Mpitima Abdulmajid Faruk Kaizari nzaalibwa omwami Faruk Muhammad omugenzi agalambidde. Abayimbi tulinawo Mickey Wine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange bampita Beka Amala nga nzaalibwa omwami Musa Kenya. Amanya gange nze Bugembe Tax Center Mama Nalunkuuma Margaret. Thank you. Era nga ye taxi vibes. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Amanya yenze Ssentamu Johnson manager Johnny. Ani akuzaala ssebo? Nzaalibwa omukyala Nalunkuuma Ssentamu Margaret. Abooluganda Omukama mulungi era ekiseera kyonna era zimbeera ziweewaawo. Amanya n'eddoboozi Mukwaya Michael abasinga gwe mumanyi nga Mickey Wine Sulubada era nga nzaalibwa omukyala omugenzi kati era nga ye yali omukyala Margaret Nalunkuuma Ssentamu jjajja w'Omulamirembe. Yenze Ssentamu Henry oba nzaalibwa omukyala first born wa jjajja agenze so nange ndi mulekwa lwakuba sinze yakuŋŋanyiza ababugonze nabadde kakiika. Omukyala bamuyita Margaret Nalunkuuma. Banjo mani yani.
Assalamu alaikum. Amanya gange bampita Katende Faruku zalibwa Esther Nakosa muwala w'omugenzi. Amanya gange bampita Sabrina Majid Farouk. Ndi muwala wa Majid Farouk. Okuterezaamu bubagamba omuzzukulu kali omuzzukulu nakabirye. Era jjajja alina ndowooza omuzzukulu nakana oba kama yeebazibwe amanya gange nze Nabukalusaala nga nzaalibwa omukyala Nakosa Esther muwala w'omugenzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Nakana Zahara nga nzaalibwa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Hassan Namukenya nga nzaalibwa omwami Musa Kenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze abayimbi Dr. Helisa Wali balamusizza mu linnya lya Yesu Kristo. Amanya gange nze Kabuye Kato zaalibwa Nalongo Nabosa. Sebo baba Nyanzi. Naye yawe musinzo omwaka gumu gwokka. Kabeereyo n'abalimbalimba naye olwaleero ngenda muyamba nneme okwogera myaka gyange. Banyabo ne bassebo ku lwa jjajja bannange mwebale okujja otuziikirako, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye waliwo bye mulaba mu nsi, ensonga lwaki mutwagala naddala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Empisa omukazi ono yatuyigiriza empisa. Ekisooka yatuyigiriza okukola, kubanga abadde mukazi musuubuzi, ne bw'abadde ku ndiri ng'amanya bizinensi ze engeri zitambula. Yatuyigiriza okukola, yatuyigiriza empisa. Jjajja oyo ffenna yatuyigiriza okufumba emmere. Nze kuola amanyi okuwata emmere, nengisaaniika, nengisiba oluyina, nenteekako obuwuuwo, ebiseera ebimu nenteekako n'emigondoli, ate n'okugijjula. Bano bonna pulezidenti oyo omulaba, ebintu nga byatabuse nga tulina we tuli mu buyeekera, emmere amanyi bulungi engifumba n'ogisaaniika. N'olw'ensonga eyo banyabo ne bassebo obutawemulawemula mu bantu kugamba tufuuse ekyokulabirako mu bantu olw'empisa okuva ku mukadde ono bwetukola ki bwetuziika olwaleero, kuba enzigiza nyaffe naffe ne tuzifuna ate bwe tubadde tugendewo nga tuyigiza empisa. Ekintu ekyo waliwo nalibaba nakyogeddeko. Ekirala yawayogedde ku nsonga y'obuyeekera. Bannange tuli bayeekera, ne tuli bayeekera b'omulembe guno abatakkiriza mu kuyiwa ki, kubanga eyo tebangako solution. Abantu bangi babikoze. Ejje lye mulabye wano wonna mukiraba bulungi nnyo nti abantu balina emikwano mingi mu nsi yonna, ate wali n'abazzukulu bannakasate ne bannakana. N'olw'ensonga eyo basobola bulungi nnyo okuba Museveni ne bamuggyako. Naye twagamba eyo enkola yakola ki, yaddiba. Kyova olaba tuyina system gye tukozesa etwagala bannayuganda bonna bagyettanire. Banne mwebale okwagala Kyagulanyi. Ekisembayo banyabo ne bassebo, omukazi ono yanunula taata waffe Kasajjagirwa. Yalina okutolekera mu mirambo gye basembayo okukuba, n'agenda mu buzibu obuyitivu n'ateesa n'abasirikale bwe bakuba abantu, ye tebamutta, n'asobola okuwona, n'asimatuka okufa, n'amugjayo n'abaako bamukweka. Omukadde Serina oba mumanyi Mabege Matanga awo twamutwaliranga emmere, bamajidu nga bamutwalira emmere. So story ennene nnyo ekwatagana ne Hajjati ono, tugenda musubwanyo ne tucelebrating obulamu bwe. Ffenna mbadde nsaba tuyimirire tukubire omukadde ono mu ngalo, kubanga y'omu ku bavuddemu olubu lwaki tuli mu struggle eno. Mukubire engalo okumala eddakiika 3. Mukama akuumuuza emirembe gy'ogenze mu jjana jjajja wuumuula mirembe.
tubagayidde Katonda waffe tajja mu ebirungi byonna kubanga atukuzizza n'aleera abakulembeze n'atuyigiza n'okukola n'empisa ennungi. Mwebale nnyo mwebalidde abanyabo ne bassebo kaseera mukozemu ku exercise. Mukama abeere nammwe abazeeyo emirembe nga bwe mwazze. Webale nnyo Chairman Nyanzi muntu wa watu mukubiri engalo ez'amaanyi. Honorable kale ebyo bya Chairman Nyanzi muntu wa watu obaka tubeyanziza nnyo wamu n'abaana ne baganda President Kyagulanyi Ssentamu ne badobona abazzukulu bonna abajjajja Kyosimbonanya. Kitalo nnyo okuviibwako jjajja, kitalo nnyo nnyini ddala. Tusaba Mukama Katonda jjajja amuwejja na Firdaus